liri puzzle njagala ssente zange nakolera waneno mu Nkudi festival twateesa bulungi n'okkiriza n'ogamba bulungi ogenda nekutemera ssente z'ogenda okunsasula n'okkiriza bulungi nendeeta aba Asha 10 abaana 10 imagine netukola emmeeza zo ezisoka ebintu byali disorganized emmeeza twatetenkanya nga ntetenkanye obutebe nembugula nga mu ssente zange okitegera tutuuka ekivulu kiwedde nkugamba ompe ssente butoyina ssente abaana 10 abaana betadde mu transport abamu bava amaganjo abavaawa tukoledde entebe eyo yonna ewala imagine abaana babendi ekiro n'osula mabanja n'ondeka mabanja nsasula ebbanja ate nga twateesa bulungi wano nakubira esimu wadda mu jangu ondabeko nkuwe ssente zange then nkugamba nina oba ekizibu n'ogaana okunsasula okuba nganya okuwaako wali oyagala kundya olyoka onsasule ssente zange zenkoledde zentaddemu amaanyi gonna liri puzzle woba onoonya emirembe mu nsi n'essanyu okusirika omuntu taba musiru woba onoonya emirembe n'essanyu mu nsi weereza ssente zange ne vidiyo nzirina we twakola mu kivulu bampita Romina J19. Okay. Tulina ka video ke twalabye ku social media ng'ogamba nti obanja liri puzzle omubanja ki era mukwatagana mutya? Kakati puzzle mubanja ssente twakolanga ba Asha ku Nkudi festival. Nga omubanja like mwaki kye mwalagaana? Twalagaana ng'era bulijjo nti w'okola osasula. Nze naye twali twateesa ngenda leeta aba Asha 10 ku kivulu kye ampe akakadde kamu tetwali twalagaana naye teyasasula. Teyakusasula? Temulina buwandiike bwonna bwe mwawandiika? Ekyamazima kampani nga we yali etandika nawe omanye abaana abawala kweyiya. Kati nze we nawulira nti liri puzzle alina ekivulu neŋŋenda nga omuntu era waasaba omulimu. Nina omukwano gwange gwe nayitiramu n'amukonekitingako ne ntandika okwogera naye. Bayirawo yali mulungi gye ndi. Yampa obudde bwe ne musaba ne munyonnyola ekintu kyange n'ambuuza oyagala ssente mmeka ne mugamba ssente ze neetaaga. Nakkiriza n'aŋŋamba ojja kujja tukole ne tubeera nga tuwogera kale. N'aŋŋamba ojja kujja tukole ne mubuuza ndeeta abaana bameka cause ensasula esinzira ku baana b'oleese. Ne mubuuza ndeeta abaana bameka ne mugamba n'aŋŋamba ndeeta abaana 10 nengenda n'abaana 10 ne tukola twavaayo kiro nnyo. Abaana batuuse okummanja ssente zaabwe nga sizirina. Abaana bantadde ku pressure abamu bakwano bange abalala baganda bange tumaze ebbanga nga tukola nabo naye balowooza nti nze nabba ssente nafuna ssente nenzirya nenzibba ate nga tekyali kituufu. Omanyi abaana abawala babeera nabo beeyiya cause twakola kiro kati nze ng'omu nateekamu ne ssente zange. Omanyi VIP abantu baali bangi obawadde obutebe oguze obutebe bakutadde ku pressure nga bwemumanyi ebivulu nenteekamu ssente zange nga manyi nafuna eri ssente. Abaana bavudde wala abalala maganjo abalala bavudde wa paka eyo yonna entebe okuvaayo ekiro omumanyi transport abeera mungi. Kati nze gwe baateeka ku pressure nze baali bangudde ne malaka abaana baavuma ne bayomba buli kimu but salya ku ssente zaabwe. Naye ebyo byonna okubeera nga bitutambula eyo yonna don't you think nti ebbanga lwayogera ne puzzle okubeera nga mukola agreement mwali mukoledde ebintu ebyo temulina wonna we mwawandiika kubanga kati tolina woyinza kakasa muntu nti wakolagana ne puzzle okukola bizinensi naye bugundi ki bw'olaga nti wali okolaganye ne puzzle mu bizinensi? Puzzle nayogera naye ng'omuntu ne mwesiga. Wamwesiga bwesizi nga temulina buwandiika. Twali twogera bulungi ne tufukana ba mikwano
kale nga sisobola kisuubiriza kubanga yalina ssente kubanza yandagana okundaga nti alina ssente saakisuubira nti ezo ssente entono zezisobola omulema okumpa so I trusted him. Okitegeera nga we mumanyi omuntu atandikaye kuba emirimu gyonna egisinga tetuseera kukola agreement era abawo n'abenkola nabo bangi tugenda bugenzi ne tukola ne batuwa ssente kale tufunangako ekyo nti omuntu aganye okusasula kyova namwesiga. Naye kati gwe omuntu omukulu at that age gy'olina gweokola otya business n'omuntu nga temulinaye muwandiisi? Anti kyeŋŋambye bulijjo tukola era ye business gye ndi nkoze marketing nkola ushering tugenda bugenzi tetulina we tuwandiika ne batuwa ssente. Kuba nzijukira nakolako ushering ne kugundi ne bino ebya AIDS bino nakolayo naye tetwawandiika ndagaano yonna naye baatusasula bulungi nga bwe tukola batusasula so I trusted him, that's what I can say. Naye anyway tukula gye tukula gye tukoma okulaba siri mukulu nnyo oyinza okuddaalo nga ndi beno siri mukulu nnyo oba oyagala kutanishinga linnya lya musajja? Sirina nsonga lwaki nkola ekintu ekyo kuba nandikikoleddewo wali naye saakikola nenninda nenjogeranga naye nayogera nakola TikTok eyo just because of the girls bali bantadde ku pressure. Sigamba nti nze nayagalanga nnyo cause me as me I wasn't after money. Naye be nakola nabo be bantadde ku pressure. Naye nze sigamba nti naye njagala nnyo okukola eyo video. Kati kutwalidde ebbanga ki bukyanga ekivulu kiggwa n'omanya nti kati nina okusasulwa? Nakimanya nti nina okusasulwa nali nga njogera naye sisaba nti naye nali nga njogera naye. Olinga oyogera naye kati nga gamba atya? Nzijukira video gye nasemba okwogera naye yagamba ensi bwetyo bibaawo abantu babikola. Bwe nasembera ddala okwogera kasita yangamba bibaawo ne mmuweereza audio nga womanyi ne mugamba ssebo nange abaana bammanja sirina ssente za basasula ndina mulwadde lugamba naakava ku operation mu December kyova nali nsirise nga nina ebizibu byange ne muleka naye nga abaana bammanja biki nga ntadde ku pressure ne munnyonnyola abantadde ku pressure bammanja sinza yagala okubanja ennyo nangamba nange saafuna ssente mu kivulu biki mwana gwe katomatira bumatizi biki naye yabiweereza mu viewers kyaka yamanya njabishe yalinga naye bwe bityo naye n'abaana nabo olaba comments wali abaaliyo era bagamba akusasule n'abaana bakakasa nti baakola. Oba mwakisiriziganya ku kyokubeera nti munnaye akupromoting engeri gundi gyaliyo empya akuwa fame? Nayogera singa kyali ku promotion kuba ndi muntu mukulu ntegeera n'ekyo nakyo newe kibaawo okitegeera naye tuwakiriganyiza ne ssente singa yali fame nandirese abaana ng'oba bataano nenjogera nabo mujje mukolere bwereere kuba nze mbasasule okitegeera naye naleeta abangi nankakasa nti agenda kumpa ssente yankakasa okitegeera ekyo ekyaffe mu kibaawo naye yankakasa. Nga tumanya oba osanga olanga makkiriza nkya kupromotingira bizinensi yo yambuuza oyagala ssente mmeka nenzimugamba n'omuntu oyamuli okumpi naŋŋamba n'okuŋŋamba ng'osaba ssente entono oli alina ssente naye kyanneewuunyisa nga tankadde. Tuwuliddemu akantu k'okuba nga akuyita ewuwe ng'akuyita ewuwe on which case? Era mwatandika mutyo okugamba nti the day after I called him ne mugamba kakati boss wange mbadde nsaba kunsasula naŋŋamba jangu ozinone ewa ne mugamba ewa naŋŋamba nina show gye ŋŋendako jangu eno biki naye tugenda sulayo ne mugamba munnaye ate biki naŋŋamba munnaye naawe obimanyi oli muntu mukulu nga we mubimanyi sina kyamaanyi kyengenda kwogera naye ne mugamba munnaye nina ebizibu nga womanyi omwana omuwala weeyogerako awo n'obuzaabuza naŋŋamba nonno nate gundi ogamba yali akuyise waka yaŋŋamba jangu ozinone vidiyo kyeyogera gwagamba yakuyita waka anti tuli bantu bakulu sagala kwogera bintu ate byamaanyi kitegedde
teekawo embeera naddamu okwogera namuweereza message ne mugamba lwaki oteekawo embeera biki nga womanyi nga nnyomba n'agamba gwe tosaagako biki nze nali nkusaagisa nga nkugezesa negamba kati w'obongereza then you give me the money but ebiseera ebyo nga ali fuluma wabweru n'agenda n'agamba nja kukuwayo 10 nga nkomyewo negamba kati 10 nziwe baani ngakubira bukubizi oba message negamba kati 10 in fact yankubirako awo nanyombesa kuba waliwo omuwala eyali antadde ennyo pressure nemuwa ennamba ye n'amuweereza message naga lwaki ompa abawala bo banvume biki cause nange baali nemugamba nange banvuma sikuweka naga kati what's the way forward wali ogenzeko ku poliisi okubanga oli mu reporting saagenda ku poliisi lwansonga saayagala bintu bigende wala nze kyankozeseza video kintu kimu nkugambye abawala nga bantadde ku pressure ey'amaanyi nga balowooza sente nazirya ate nga balaba ndi tiktoka ne bagamba naye kati Goromina kyogamba tosobola kyogerako okirese bulesi nga bantadde ku pressure balowooza ndi muyaaye. That's the only reason I made that video. Yes. Nze pazo sibulinaako obuzibu sirala bigambo byensaa mugamba nze just nze newanfunirayo zempa balinzi I don't care okitegeera anyway nayogedde nabo ne bakiraba nti saalya ssente yali point saalya ssente zaabwe era nammwe bawala mmwe muba mundaba I did not eat your money. I didn't receive any penny. Okay. Yes, I didn't eat your money. Kati kubalabika tagenda zikuwa kati kintu kye kigenda okuddako kuba yeetala tali wazikuwa waba atazikuwa what's your next move? Muyoola kyokka bambi kasita bali bategedde mu tebazimpa okitegeera kale tweyanziza